Kamwaffe yeebazibwe nnyo. Badde nkola nnyo. Twatandise ekyoto ekyokusaba buli Lwakusatu e Busaabala. Awo nga ku beach awo Kazi Resort oba wakagiyitako waliwo Busaabala Primary School. Awo ng'agenda ku beach ya Bobby awo. Kati awo buli Lwakusatu tuyita abantu beeyo bonna. Kajjansi, Gangu, Buziga, Busaabala. Bajje nga tusabe buli lunaku ssaawa 12. Service etandika ssaawa 1 paka ssaawa 3 ez'ekiro. Bwe nawona COVID ne mbuuza Mukama oyagala nkole ki? Mukama nange akola ekyoto e Busaabala, e Nansana n'Entinda. Kakati Nansana babeerayo buli Lwakuna ssaawa 12 tutandika 12 emu paka 3. Ntinda Palm Gardens ku Kiwaatule nga ku Kyabidandisali abamu babula ku Kiwaatule nga ku Kyabidandisali buli Lwakutaano. Ekigenda ku recreation waliwo Sinabelo supermarket buli Lwakutaano. Kati mbadde ntambula nnyo ekukoowa. Si buli omuntu asobola otuuka e Nansana. Naye kati fellowship zokka Sunday buli muntu adde ewaabwe. Kati tusaba buli oba oli asoma ddiini ki oba asoma ddiini ki ajje tusabe. Buli Lwakusatu e Busaabala, buli Lwakuna e Nansana, buli Lwakutaano Palm Paradise Gardens Entinda near Sinabelo. Era bonna ababeera eyo Namugongo, Bweyogerere, Kyanja, Kisaasi, Kyambogo, yonna yonna bonna mbayita. Please mujje. Actually kye twakoze ka page kaliko The Worship House Busaabala Facebook. Kati ko twataddeko pini osobola ogiteekako n'ekutuusa googlinga n'ekutuusa. The Worship House Nansana nayo twataddeko pin. Then The Worship House Busaabala Ntinda nayo twataddeko pin. Tobula mujje tusabe. Twakoze radio mu magezi gaffe. Radio yaddala tekoleka billions and billions of shillings. Naye nenfuna amagezi. Waliwo olunyiri luli mu Zabbuli 47 lugamba nti set wisdom you are my sister. Gamba nga amagezi nti oli mwannyinaze. Kakati nasanga omwana eyo Hilda ng'ayogera ku radio emu. Nimbuuza radio kyeno gyesuulirangako eyo simanyi PDN. Nangamba no osobola okukola radio ng'eri ku ssimu ya muntu. Kati awo kwe kubiraba nindaba Kafuko ng'abimanyi. Nindaba Pastor Mike ali awo ng'abimanyi. Nindaba Madam Keke Afro Mobile. Nangamba by the way osobola okukola radio ku internet ne tugiteeka ku Afro Mobile. Nebeerako ng'abantu bawulira radio. Si kwe kutandika awo. Katonda nga ndaba church teyampawadde 10. Nagendanga n'ennyimba ennyimba zange. Katonda yabadde mwene ensonga ne bansasula. Nenzija nenteeka nengulayo ka computer mukwano gwange omu America Mwami Kayongo nampa ka computer. Nempita abaana awo ne batraininga. Kati weeks 2 radio eri kumpewo ku ssimu z'abantu. Yes, era oli bwagenda ku Afro Mobile n'ateeka mu church radio atufuna. Bwagenda ku Yo TV n'ateeka mu church radio atufuna. Bwagenda ku Google Play n'ateeka mu UG church radio. Oteeka mu church radio kikutanya UG church radio otufuna. Bwagenda ku App Store n'oteeka mu UG church radio otufuna. And it is professional done, you can't believe. Actually when nabuliriza abaana awo nengamba Mukama nsaba ne radio yaddala lumu. Luli kyalumu katumale okuzimba church. Ndaike bw'obawuliriza ku church radio abaana abali ku church radio abali ku app, because right now neighbors are already abali ku oba Android 1000 people have downloaded the app. Yes, abali ku Apple ndoza balinganga 200 plus bakyakula in 9 days. So Mukama yebazibwe church radio kweri. Yes.
music anti twagitumye church radio music first naye nga without the help of Afromobile advice kubanga mama keke yajja n'atusomesanga and Peter Kafko banyamba zinali ngamba byebiki ebyo so gyebiri munnanga abantu babeerako nga bawulira and it is fun and the music is good and abakolako bali professional just on someone's phone download it put it on your phone app balete music olimba lonna olutavuma Katonda olimba olutawemula tulukuba ate tutandise twavula tujja kula lumu ojja kubanga owuliriza church radio church tv nayejja ojja kutuuka ekiseera nga is one of the best gospel stations here kubanga ekisooka tulugidesigning nze nga te bw'oba ogiwuliriza towulira nnyo nti byennansana towuliriza nnyo nti bya pastor Bugembe okitegedde kigamba oba oli muzungu oba oli mu Nigeria we are versatile very well designed nti mpulira nga it was the missing voice mu radio ez'abalokole nti tetuyina nnyo politics tetulina gwe tukyawa just okuba music onyumirwa music n'onyumirwa educative programs tukyali awo ku simu naye nsanyuse emu esinga zero yes mwami speaker bannange kitalo juzi nafuna omukisa ogugenda ku parliament nesinkana deputy speaker madam Anita Amongo abasinga nabadde ndaba abantu bamwogerera ebigambo nenewuunya kale nze simanyi bya politics naye yali ampise ne tukuŋŋaana nali so even honored ne tugenda mu ofiisi ye tusabire speaker okitegedde omanyi okufukamira ba members of parliament bonna abaaliwo baali batidde kati ne bampita ne bagamba pastor madam deputy speaker yennyini madam Anita Among it was my first time meeting n'afukamira ye yasooka okufukamira ne bagundi bonna baaliwo awo nzijukira waliwo gwe bayita ba panado simanyi mpi panado namuyiga ku olwo Honorable Solomon owawano Honorable Solomon ali commissioner wa parliament Honorable Agi Kigozi Agi Kirabo my daughter w'abavubuka ne ba honorables bangi bafukamira ne tusabira Uganda ne tusabira speaker kwa nabuuza madam speaker nti ali atya ebiseera ebyo that's a week ago or two nangamba nti tusabe ne tufukamira ne tusaba so kitalo nnyo Katonda yagaba Katonda yajjawo what a loss what a gentleman what a professional man focused not corrupt that's my take siri munababufuzi but my personal experience with the deputy speaker with the speaker he was sober focused educated and looked not intimidated era kyenamuyigako kinapostinze yaŋŋamba pastor Katonda taba na side siryerabira ekintu kyeyansomesa nze nzijukira abantu abanene bye bansomesa okitegeera olaba BMK namusanga Fort Portal nekyeyaŋŋamba saakirabira wayitawo bbanga naafa n'agamba nti nsanyuka nnyo engeri gy'oddamu ab'amawulire obaddamu n'amagezi n'omwana omuto atuddewo n'ayiga kintu ekyo nakikuuma nnyo eri BMK kuba nali simumanyi nali muwulira naye nasanyuka nti yali ammanyi ngamba I follow you so when I met the speaker of parliament yaŋŋamba nti Bugembe kankuyigirize Katonda taba na side nali ngezaako mugamba honorable okulokoka nengamba Katonda taba na side abantu bonna baki babe talina gwakola ki gwasosola bonna baana be nangamba naye Katonda bw'aba waakusalawo side asalawo side ya munafu okitegedde omunafu gwakola ki gwaddira ku side
n'agamba mbu kubanga Abamisiri n'Abayudaaya bonna baana ba Katonda, naye Katonda ate yakuba Abamisiri n'anunulayo Abayudaaya kuba Abamisiri banyigiriza Abayudaaya. Kati n'amala nanga nti bw'oyitanga mu bulamu omakinga sure nti omunafu tomunyigiriza kuba Katonda bw'asalawo nadda ku sayidi ye tosobola muwangula. Eggwanga lifiiriddwa nnyo. Wabeerawo abantu boolaba mu parliament oba mu gavumenti, waliwo boolabayo nga oli awo nogaaba boona ali biki nga balabika bali awo fake basamize bayaaye, naye waliwo gwolabayo nogaa nti kasita gundi gyali ng'alabika tajja tuula mu meeting yekkiriranye oba asalewo ekintu ekituluganya omuntu. Nze ndowooza yo yabadde sipiika waffe. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.